Ekisangabwa kyagudde mu bannakibiina kya NUP emmotoka eyabadde etambuza abawagizi b'ekibiina abali ku ddala ery'obukulembeze mu bifo eby'enjawulo bwe yagudde ku kabenje akafiiriddemu babiri n'abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abagenzi kuliko Denis Waiswa eyavuganyako kifo ky'omubaka wa palamenti owa munisipaali y'e Iganga ne Yusuf Yakub Kiggundu ng'ono kkansala ku lukiiko lwa divisioni y'e Kawempe ng'akiikirira wadi y'e Kazo Angola A mu Kampala District. Waliwo akatambi ke tulabyeko akakwatiddwa ng'abamu ku baasimattuse balwa n'okuva mu mmotoka mwe baabadde bawagamidde naye nga tebasobola. Akabenje kano kagudde ku luguudo lwa Paris 10 ng'emmotoka yalemeredde omugoba waayo oluvannyuma lw'ogumu ku mipiira gyayo okwabika ne yeefuula okukakkana nga babiri bafu ate bataano ne bagendera ku bisago. Abagenzi n'ebisago kuliko munnamawulire wa BBS TV Amon Kitamirike n'abalala. Kinajjukirwa nti yafuuka nkola y'abannakibiina kya NUP okwegatta ku pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe bamanyi nga Bobi Wine bw'aba aliko olugendo lwagenda okulamaga okugenda okunoonyeza omu ku bannakibiina abayeesimbyewo obululu n'obuwagizi. Kyagulanyi yeesudde mu ddene okwolekera disitulikiti y'e Omolo okwegatta ku ttiimu enoonyeza Simon Tolita Kecha obuwagizi. Tolisi yeesimbyewo okuvuganya mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa palamenti akiikirira constituency y'e Omoro ng'ekifo kino kyalimu eyali sipiika wa palamenti Jacob Oulanye yafa gye buvuddeko. Abalwadde batwaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo gye bali mu kufuna obujjanjabi so nga n'abagenzi enteekateeka ez'okubaziika nazo zikolebwako.